kubanga bombe tukulembera nabo ekibuga bajja buzibu kifunamu batambule bagende. Yensonga lwaki tebafaayo okumanya emirimu gye mukola nawo bwe mukolera. Era ebiseera bingi mbadde nzitunka ne mmeeya w'ekibuga mukyala Namayanja gwe ngenda okuwummuza nga agenda kuwummula naye agenda kuwummula mu mirembe mu kitiibwa. Abeera kitenga mbeera kayirikiti mita 2 okuva ewange okutuuka ewo obukuumi bwe mbulina. Happy people! Happy people! Better country! Real change! Real change! Act now! Mwewe nyewe sobali banyabo mwewe ni eddala okujja mu bungi bwe muti. Era waliwo mu nnaku eziise zitali nnyingi singa eddoboozi lye lyali sikkala mufunga gyange naye bwe njogera ku gyange ŋŋamba nti mukoze siteetimenti. Mukoze siteetimenti. Tweyanza nnyo tweyanzege. Sebo Owekitiibwa Mutaasa Mpuuga Pulezidenti wa DF ate omubaka waffe ow'Ennyendo Mukungwe wamu n'omukyala Kakande, muganda wange omusumba Elijah Chowe, bakansalas abali wano, sebo speaker wa division ate agenda okuba meya wa division ya Ennyendo Mukungwe Mwabiga, muganda wange Sekeba Masiale Yosefu agenda okulembera division ya Kimanya Kabolera ne bakansala abali awo. Tusanyuse nnyo okubalaba, mwebale kujja. Nze mulindwa Michael Nakumusana, meya wa division ya Ennyendo Mukungwe mu kaseera kano okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka guno, kubanga ate awo nja kuba neeyubula okukwata ofiisi ya meya w'ekibuga Masaka. Bwe naaba ntandika awo nja kusooka nkolereko ku Edward Avenue ekiseera kitonotono, ate oluvannyuma nsuubira nti tujja kuzimba ekitebe kya Masaka City ate tukiyingire. Basebale banyawo mummanyi bulungi naye eri abo abatamanyi bulungi ndi mutuuze ku kyalo Kayirikiti era wali amaka gange, naye nga nzaalibwa Kasaala mu muluka gwe Katwadde. Awo webagalamidde kitange batakusebbe watta byetise era ndi muzibu wa kitata. Obukulembeze buno nabutandika dda, era wano wenjogerera waliwo kyenzijukidde ekyamaanyi ennyo. Bwe nali nsoma mu Masaka Secondary School mu mwaka gwa 1999 mu mwaka gw'2000 ne2021 twalina ofiisi yaffe wano ku Grand Street eya UYD, kyokka nga yo eya DP yabeeranga wali era ku Grand Street, naye wali wano galiwo ya UYD. Ebiseera ebyo ng'omuyizi mu Masaka Secondary School navangayo okukola emirimu gya UYD n'omwami Misoke Misuseera n'omwami Kayembo yafaayo yabeerangamu naye nga ffe tuli baana bato. Era omulimu ogw'amaanyi gwe twakola olwo ebiseera ebyo gwe mwaka Dr. Kiza Besigye mwe yajjira okuvuganya. Nze nno ebyobufuzi byange nabikoleranga ne kusomera awo Masaka Secondary School, ng'ogyeko okuba nti nali mukulembeze w'abayizi nga prefect, naye
ekyobuzira kye nakolanga mu kampeyini y'ebiseera ebyo nalina akuuma ke bayita nga buno angolayini obwo nga waliwo wawerodingi yakampandikirako bulungi ebigambo Dr. Kiza Besite nga kenyambala mu bulago nakambalanga ku ssomero wonna ate bwe twatukanga okudda ewaka nenkambala mu bulago nga nzija ku ofisi yaffe ya UID okutuuka lwe namaliriza emisomo awo ate ne negatta mu Kyambogo University eyo gye nasomera nenkuguka mu bya kompyuta eyo nno gye nabeerera Munankobazambogo ow'amaanyi ddala era tugenda okumalirizawo ekifo kye nalimu nali myuka ssentebe wa Nkobazambogo era yali mukama wange gwe nali myukanga kati ye ssenkulu wa Kabaka Foundation omulongo Kaggwandagala naye twali twakafulumayo ate abaatuddira mu bigere be baali Reverend kati Elijah Kyobe najja nadda mu bigere byaffe nga ssentebe wa Nkobazambogo ate oluvannyuma era n'afuuka ssentebe wa Nkobazambogo mu Buganda yonna saba olusanyusa okukulaba Reverend Elijah ffenna twayita mu ngalo z'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ng'abavubuka abato abaali bamulabirako ekyokukola kyokka mu biseera ebyo ne mukyala Mpuuga bwe twasomanga era nga tuli mu Nkobazambogo era kyenzijukira nnyabo gwe wali ssenga mu Nkobazambogo oba ssenga wamukola bulungi ye mukyala Mpuuga oyo naye ekikulu Oweekitiibwa Mpuuga yatukwatako bulungi n'atulera n'atuyigiriza obukulembeze era ne tusobola n'okuweereza Obwakabaka n'okutuusa nze okulayira mu maaso ga Kabaka ku kiweefu ekimyufu ng'omubaka w'Olukiiko lwa Buganda era ne munnange Elijah Kyobe era naye wakitiibwa Reverend Oweekitiibwa n'Oweekitiibwa Mutimbogoza Kagumba be bali wano mbogeddeko kubanga we bali wano ate bwe twayingira Olukiiko lwa Buganda ndowooza mu mwaka gwa 2011 naye ebyo ngenda okubituukako ate nga mmaze okubeera kansala ku disitulikiti y'e Masaka okuva mu mwaka gwa 2006 nali sinaba na kutikkirwa ku yunivasite abantu b'omu Nnyendo ne bampa obululu bungi nnyo nembeera kansala abakiikirira ku disitulikiti y'e Masaka awo bamala okunkwasa disitulikiti ate ne bankwasa ne divisioni ya Nnyendo Mukungwe ne ngikola bulungi ate n'ejjo ly'abalamu ne munkwasa okukulembera divisioni y'ekibuga eno eya Nnyendo Mukungwe eri yali Nnyendo Ssenyange divisioni ya Nnyendo Mukungwe ngiweerezza nkoze emirimu enguudo nzirimye empya nziguddewo mu bitundu byammwe gye muvudde n'abalala abakolera mu kibuga gye mubeera mutuukayo emiruka egy'enjawulo nga nziguddewo enguudo empya ennungi ez'ekitiibwa tufubye okuyonja ekibuga ate tubakuumye mu kibuga muno basaba ne bannyabo gye mukolera wano mu kibuga nze mbadde nakimanya waliwo ne mabegako awo bwe baali baagala n'okugyawo obuyumba obuli awo babuggyewo nti bubalabikira bubi kubanga tufunye ekibuga abange Ssaabasajja Kabaka yali musaale Masaka okufuuka ekibuga naye akimanyi yakisabira abantu be abantu abali mu kibuga bangeri nga 3 abasookerwako wansi bakola obulimu obutonotono obubabeezaawo ate abo be bagenda bakulaakulana ne batuuka mu masekkati n'abawakati abo balina amaduuka ag'enjawulo era tubaagala nnyo era ebiseera ebisinga be bakula ne bafuuka bannaggono era bagagga mu kibuga ate abagagga ab'amaanyi nga Bamuto n'abalala tubaagala nnyo kubanga ate bo bwe bateekawo emirimu be bakozesa abantu abalala abangi nga babawa emirimu abantu abo bonna tubeetaaga ebiti ebisatu era bonna bateekwa okubeerawo mu kibuga twagala okubakuumira mu kibuga buli muntu waakolera akole ekituvunaanyizibwako kubateekateeka wemukolera ne mukola bulungi naye nga temuyigirizibwa temunyigirizibwa bassebo ne bannyabo njagala okukuuma olaba wano wetuli walabika bulungi naye teweerabira nti watutadde mu luguudo wewali stage eno luno luguudo wano waliwo ekibangirizi kisaamusaamu naye poloti ya muntu waliwo oluguudo kiri ekikuubo ekyo kyolaba ekyabyansi kituyita ekyabyansi
kirina okutambula ne kiyita naawo era bye mujja kuteekateeka okuggula waawo ekikubo ekirina okugenda nekikkuka eri ebikubo ebirina okuba nga bitangaavu. Kitegeeza nti wano enkuŋŋaana nga zino nezizifaanana ziteekwa okubaako n'ebibangirizi mwe zikolerwa mu kibuga. Naye abantu bangi mu kibuga muno buli webalaba akataka, buli webalaba omuddo oba webalaba obuti, bo balaba nga bateekwa okufunawo ensimbi ez'amangu. Situgaana abagagga enkulaakulana bagiteeka ku ttaka, naye ate n'ettaka n'ebibangirizi tubyetaaga mu kibuga kino olw'obulamu obulungi obw'ekibuga. Yensonga lwaki nze olumu mulaba nga nnwanirira wamu n'abaka ba paalamenti bano ettaka ly'ekibuga